nze ng'oli Segona nga bene yakuwa obukulu n'obeera minisita Mengo n'ovaayo n'obeera memba wa palamenti nze nga nensigala nga nkyali kuba yaaya abavuma bene abayaya abavuma kati essaawa zino bw'agamba nti agenda kulangirira ekiddako talina kiddako kyalangirira yatulaga nti naye talina mugongo talina kubanga yanditegedde nti bano abaana abavuma buli omu tebeetaaga kubeera nabo n'otambula n'empuuga ne mugenda ne mukola DF anti abantu abasinga batya okutekinga decision anti kati awo kyekibwe buzibu kati kakirabi kati agenda kukikola ata n'amanyi agenda kweyogoma muti nze simanyi agenda kukwata kasimu ayinza ogamba nti nzija nga independent tujja kuba oswadde oluswala okusuka olutatabikanga bajja kamukuba kubanga kisoka tagaba kyemmanyi Magola ajja kujja independent ate Magola yaata ekyo kyo wakirabye ekyo wakirabye era ojja kiraba owulidde twakugamba dda sente zitwalira mu buutu abantu tobawa mu constituency okola effujo lyoyagala ekiseera kati kyekino genda kiwulira ddamu zitwale mu washing peku zoosa agamba bakulangirira ekiddako essaawa tannakyalangirira talina yabuuza Kibalama n'atuuka okumunywesa amazzi Kibalama yamunywesa amazzi oyo Sagona akalya amaggwa ojaggalyo jaggawulira yakwata Kibalama n'amunywesa amazzi mu kooti naye nga yakimanyi bulungi nti ekibiina babba kibbe kati naawe olwali bakikugobyemu kisigalemu musajja gwe ngoyogera ngayagala okusesema bwoto amalala kati galehe amwana muveeko Kyagulanyi muveeko Kyagulanyi naye atema abasajja yakusobodde ate ogenda mukola ki ogenda mutuukako otya onoomugjawa kati alina SFC kati ogenda mugjawa yagambye nange nabirabidde ku mutimbagano anti wababiyisa era weewo kyokati yabadde mu lonchi ya NUP eyawa ejinja kajanja n'oyo omulala gwe nkugamba yabaddeyo oyo gwe bajjeeko ebyo yabaddeyo yabadde ne Kyagulanyi era munywanyi atakola eki onookola ki Kyagulanyi omukola eki kati Magola bagenda mubuuza sente bwe wazireeta twakuwa risiiti nti nedda mafaaya olwo mukubi Magola nawe ate abanjizaawo lukaaga lwagenze lwasiti yasigala mu FDC gya bulijjo gyayesiga lwaki obeera ogula kaadi anti byebyo agula kaadi n'atunda kaadi bonna bakyamu badange Nyanzi Mogaga Nyanzi yasorozeza yatikudde wabale kutikula Fred Nyanzi yatikudde Joyce Baagala naye yagana okuyimirira munene bamutema ko anti kati byebyo Joyce Baagala twamugamba namugamba omusajja oyo engeri gy'amaze okugira abantu oli n'empuuga wandi muvuddeko mwesonyiwe n'aleeta miliyoni 10 ku kitebe nakola atya kati bamukubye kati agenda kuddawo ate tagenda kuyitamu nobwo ajjanga independent takyasobola kati ate Segona bajjanga independent nobwo ajja independent nsonyiwa Nyeko naye bamukubye oye nsonyiwe oye yagwadda Nyeko waliwo ono Alani Sewanyana Alani Sewanyana Mayanja ye bagimuwadde Sewanyana Owamakinde wawadde Zahara wataasaba bamulaze nti gwe toli waffe naye ng'ali mu kooti bamukozesa ebigundi n'akola luli yagenda ng'alwana abantu bajja n'atandika okugira poliisi akati ali ku poliisi bond bagenda kuddamu bamusibe eba nawe obusiru buli mu Uganda waliwo osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaziza ne gwe bamye tikiti n'okusomozebwa okulala so tukakubuwanguzi nkuyozaza nyina Gideon Tugume president abantu tabatiisa Tugume buuza abantu be bamye tikiti baterere banga bakimanya gye baali balaga baali bakimanya bakimanya otegeera ate awo tuwali kye tugamba batulaba abalungi mbalamusiza basebo ne banyabo nti musibye mutya mwebale emirimu mwebale kutwagala mwebale kubaayo mutwagadde nnyo community zammwe zinsanyusa mbeera ziraba nnyo oluusi nendaba naye bwetu bwe tuli temutya sweta empewo yo oluusi egira n'egiramu naye nja kutereera mu mpolampola sanyusa nnyo okubanga ndi wamu nammwe abali wano n'abali ebweru yonna gye muli gye musinziira mbalamusiza nnyo
tugume nyo mwe bali kubanga embere eriyita tugume embera mbi nnyo kubanga byobufuzi tebitegereka balinga abamu balinga abawerekera borekezi President Museveni era yayiseemu kuba president lwakwanti nkubyeyo ekiwandiiko mu kakiiko k'ebyokulonda ekiwandiiko kyemba kubye nsaba okulonda nomination okusunsulamu kudibwemu okwa kakiiko k'ebyokulonda kwaba presidential presidential bakuddemu kubanga abantu abaleeta emikono bali 38 ate emikono egyo gyali genuine nebagireeta nebagiteeka mu kakiiko k'ebyokulonda bw'ojjamu abantu 8 n'oleka 30 ng'ogamba emikono tegyaliyo kyekitegeeza nti ababa bawa emikono bali si balonzi ate ng'abantu abo bagenda kulonda kati olwedde bali mu register bateekako n'endangamuntu zaabwe bwe akakiiko k'ebyokulonda obalangirira otya nti bafu nti tebaliyo kyekitegeeza bw'okolera BSS eyo ey'okudifranchisinga abalonzi bannayuganda kyokoze kiba kitaamu ate akakiiko k'ebyokulonda kalina buyinza obwo. Ekyokubiri akakiiko k'ebyokulonda tekeekeneenyeza mpapula z'abano abeesimbyewo eteeka ligamba olina okuteekayo myezi 2 nga temunagenda mu nomination tebateekayo mpapula ez'obuyigirize abamu tetumanyi naze balina obaza ezo kubanga baali balina okuteekayo myezi 2 kisoboka ekyo tebyakoleddwa kino nkikubuulira kakati ekyo nakyo nemba nga nakyo nakitaddeko babeere nga bakyekeneenye. Ekyokusatu President Museveni bamuwa endangamuntu mu 2011 yagwako dda minisita n'aleeta endongoosereze gamba ntitwongezeeyo omwaka bamuwa ku 2011 lwe bamuwenda ye yasooka okufuna endangamuntu yagwako dda nibaddamu minisita n'aleeta ministerial statement ng'eyongezaayo omwaka nagwo gwagwako naye kati bagenze okujja tewali yaleese valid ndangamuntu zonna zagwako tewali yalina voters card byonna biri awo bo bayisiza mu buyisa etteeka terikikiriza ekibakoze tisi kituufu. Ekintu ekyokusatu abamu bakyusiza amannya anti kati bw'oprocessa nti tebataddeku gundi proof nti bagakyusiza bonna okulaga nti nze kati nabadde Yoweri Kaguta Museveni tebwahabulwa olage nti kakati nze Yoweri Museveni bw'otakiraga nga totaddeeko did poll okusinziira mu mateeka by'oba okoze biba bifu kati tebabitaddeko kati oyagala basazeemu nomination zino nomination bazisazeemu baddemu bupya golaba kisoboka anti bwe kirina okuba ate nze egundi zinataddeyo okulaga nti oli muna Uganda mu buzaale oteeka okuleeta birth certificate tezaalabiddwako ez'abaana abeesimbyewo birth certificate original ziteekwa okujja mu kakiiko by'okulonda asajja balonkize ne manifesto zaabwe anti kati ate babigambaani bw'oba walonkize ng'olonkize mu bukyamu ekyo kiba kifu. Etteeka ligamba mu kyokolanga abakyala banaatwalanga 2/3 balina okubeera wano bayisizaamu n'omukyala temuli kiraba mukyala Kalende yagambe nti bamukubira musimu bamugamba leeta sente tukuwe emikono nga tazirina ne bamaliza nga tebamuwadde akakiiko k'ebyokulonda kasirise ekikyamu nnyo it is wrong. So kati ensonga nasengesa ensonga 15 zigenze mu kakiiko k'ebyokulonda barusiivinze so awo ninze ndaba ate ekiddako n'ebyagala byonna ndaba biri impossible mu Uganda tebisoboka tebijja anti kati bwebinaba tebisobose naye nga abantu bannayuganda bategedde kiki ekigenda mu maaso era bakirabye bw'ojja si kyokola obalambise ku kituufu ekirina okukolebwa wadde bavuze kataka ekirina okukolebwa kubanga babadde badduka balagawa bapapa lwaki okugjamu 8 bali babalese batya tiwali candidate mwabo eyataddeyo agent we okulaba engeri gye bagiramu emikono ate sikyateeka nti emikono girina okubeera verified etteeka ligamba omuntu aleete emikono 98 buli district ajjemu emikono 10 mu district 98 kati abantu bagireese kati gwe tolina buyinza bulangirira nti ono gwe eyataddekwawo mufu oba taliiyo kubanga bakakola update mu register so kati bye bakoze tebiriiyo n'olwekyo
twagala kugamba bana Uganda tugezaako tukimanyi nti kyangu ne tugezaako kubanga tutereeza abantu bategeere nti ensi erina okubanga etambulira ku mateeka ebiko ebyagenze mu maaso ebya NUP okugenda mu maaso n'okuleeta beyaleese ekikola mu bukyamu ekisooka tewali constitution court yafulumya ekiwandiiko namutayiika ng'egamba nti mu musango gw'Abakagombe goyina ekisumuluzo omusango gw'Abakagombe ng'egamba nti tewabaawo kintu kyonna ekiddamu okukolebwa kikino kiyina tewabaawo ekintu kyonna ekiddamu okukolebwa ku fayiro eya NUP naye kakati bo bagenze mu maaso n'okukola ebyo bakoze tebiri mu mateeka ensala ya mugwakuna naye ng'envumbo kweri kakati bo bayiseewa bino byo bakola byonna tukuwadde wano yadde wasaba Kampala tukuwadde Makinde yadde wasaba watukuwadde kino babijjawa tebiri mu mateeka babikolera wabweru wa teeka tebalina constitution twagiteekako nvumbo neno yenyini kooti yagamba twabawo kino kyeyongerako ate mwe mwayongeddeko mwabijjeewa kyovana ne Kyagulanyi naye bamutadde bamugize mu bukyamu nominated illegally even the councillors everybody bonna so kati fe tugezaako kubanga tubakola ki but buli kimu kitambula no kanti buli kimu kitambula babikola mu bumenyi bw'amateeka ate fe tetugenda kuleka muntu kukola bintu ebitaliiyo eyakola ebintu bwe bityo kubeere nga tumulaba so fe tuna okubaba nga tubalabula bagende maaso babikole naye bwe babikyuse bwe bamanye ekiriddako naye nga bisobola okukyuka bisobola tugumenga ndabanga ekitasoboka no bijja kusoboka kubanga abantu obagyeeko ssente oziridde Magora kugambye sente zaagala yawaayo miliyoni 600 Magora byogedde yabyogedde yayogedde agambe Kyagulanyi n'okumudiza sente ze sente meka miliyoni 600 owulidde si yeka abantu bonna babagyeeko sente aba miliyoni 2 aba miliyoni 10 warop leader yabadage yayisimbyewo ne Geoffrey Rutaaya ekakuto ne bamujjako miliyoni 2 ate tebamuwadde kaadi bagiwadde Rutaaya bagidiza Rutaaya olaba obubbi munnamateeka yakola ebyo yawaayo sente ate akole ki ate bw'ogende bulyambwa nawe olyambwa kati bamuggyeko miliyoni 2 ate tebamuwadde kaadi bagidiza Rutaaya kati abantu bwe batyo ebintu byebakoze kugamba obiraba bikusobera Bishop Bafaaki yalinga wano ng'ayambadde ebimyufu yenna nemugamba Bishop leka kwonoona saala zo leka kwonoona bamalayika kubayitirako kitebe kya NUP bali tebamanyi bya Katonda era bamaze tebamuwadde kaadi musajja wattu okitegeera kakati nze njagala kubuulira ebintu ebigenda mu maaso byonna bya bumenyi bw'amateeka gundi yagamba Rutamaguzi Semakula naga nti omuntu addayo mu kalulu akantu ako nabadde nange nkayina ndowooza kazanya abantu bakawule kubanga bayinza kanoonye abantu baleme okulowooza nti oluusi bye twogera biki ne Kyagulanyi ye kennyini neyeeyogerera naga nti bannange okusinziirako ono bw'ayogedde ate nange nkiri ginalaba ebyali esoroti Urubidas kakano nkayina okalina akazanye abantu akawulire kankazanyire ku lapero yo yenyi Mutye nagenda okwesimba okuba president nga akkiriza bakada b'NRM bamutegekera okulonda ajja kuba the celebrated fool of the 21st century ekyo tukirumamu omuntu yenna agenda okwesimbawo ku kifo ky'obwa president nakkiriza kada b'NRM bamutegekera okulonda era omuntu wano kubaka bwa parliament tusobola okuwatanyawatanyaako n'oyita akati omuwulidde oyo kati ndowooza owulira kakati ate Kyagulanyi ye kennyini yeeyogerera kanti nkanoonya kubanga kano kaliko ne Kyagulanyi yennyini nga yayogera ndako bakada b'NRM bamutegekera okulonda ajja kuba the celebrated amalirize
omuntu yenna agenda okwesima okuba pulezidenti nga akkiriza bakada b'NRM bamutegekera okulonda ajja kuba the celebrated fool of the 21st century. Ekyo tetukirumamu. Ala tubeere realistic. Oyo kati mukulu yennyini. Oluvannyuma lwa Kayunga, oluvannyuma lwa Soroti. Nyimirira ntya mu bantu ne mbagamba bannange tugende tulonde. Yes, abantu bajja kulonda nemba nga abawuddisa kubanga ne banalonda abanalangirira bajja kulangira mu birala. So kati ntandika ntyo gamba nti ate tugenda mu kulonda ng'embeera ekyalinga bweri. So okulonda tekukola makulu essaawa zino era kiba kyabuusa ku ludda lwange okudda ne tutandika okwogera kulonda. Tubanga naffe abali mu kuyamba Museveni oku perpetuatinga obwanakyemalira bwe nga tulaga abantu nti waliwo ekifaananyi ekituufu. Kato obiwulidde kato bali luddawo bali mu kalulu naye kati bali mu kalulu akafaanana kati abantu bano bakika ki bano, which kind of people are these? tegeza balimba kati byebyo buudiza era kugambye ntubanga abawudiisa era bali mu kubawudiisa. Kati tusooka tudde ku kaadi zino Segona musajja wange Segona bamutemyeko omutwe naye namugamba kyamugwanidde kyamugwanidde kubanga gye yagenda yagamanya nti eyo gyagenze kasita Mpuuga yavaayo naye yalina okuvaayo kwolwo yakola ensobi okusigalayo kubanga yasigala kati bye yasigala byonna bya kisiru kati ali luddawo bamuswaza. In fact banaye baswaziza Segona, baswaziza Kanso Segona okukamala kubanga kyeyasigalamu teyakimanya. Oli Kyagulanyi yagoba Mukaku yajja nabo nagoba Kidandala yajja nabo nagoba Bedi Bwanika ng'amulaba nagoba Mpuuga ng'amulaba kati ye yasigala ng'akola ki? yali alina okugenda. Joyce Baagala genze Kyagulanyi tasonyiwa okiraba yegundirwa kwanti ye yamuloga yagenda amuloga n'aleeta embuzi enayirizi mu kugulu ekyo kyekimuwonyeza kyokka naye abadde ageza ate naye bayinza okuyita emabega ne bamukuba akalulu nga wadde bagimuwadde ne bamulwana bo bennyini bakikolako Nabiira ono yeesimbawo kuba road mayor nga yeesimbyewo nani ne Lukwago baagaana okuwagira Nabiira kyokka nga bamuwadde tiketi yaabwe. Kati gwe bano abaana bo balina kintu kye baliko kirala kyenjagala mumanye nti kakati we bali tebali ku buntu bulamu nga bwe beeyogeredde bo bennyini bali mu kuwudiisa Bannayuganda okulaga ensi nti bo balina opposition weebali naye nga bakolera Museveni. Bakyogedde takyogedde Kyagulanyi takyogedde. So kakati mwe banansi Bannayuganda njagala mumanye nti bano Basegona kyabagwanidde ne babakola ekyo ne babaswaza mu bantu. Toyinza kujjawo Segona n'owagundi Warukaga tosobola. Kakati Parliament egenda kubeeramu abantu abafaanana batya. Erimu Warukaga omuyimbi, erimu Gundo no Mazongoto omuyimbi, erimu Owekakuuto omuyimbi, erimu kakati Parliament efuuse theatre. Is it a national theatre or it is a bonita? Kwegamba kati ogenda kulaba Parliament ogenda Parliament ya kika kyeno. Kati benchmark yabadde etya mu kugaba tikiti zino? Benchmarking tebiriiyo kubanga singa wabaddewo benchmark bandibadde bagenda mu constituency ya Makindye East nibabuuza abantu nti Luyirika mumulaba mutya wa West oyo yasaba Kampala omwana MP kakati bwaba yasaba Kampala ne bagenda ne bakola gundi mu Makindye West kati simanyi kakati tukiraba tasabangako Makindye West tiwali ati bamutadde Wanyeko Wanyeka ate waliyo ali nganda mulya nyama akasi atasoma kakati ono bamutadde wano ewase Wanyana ewa Musiri bo basaba yeti yasaba kakati basinzidde kuki okujja mu Musiri ne Sewanyana baleeta oli yayita mwata kati kikulaga tebabikoze kigeza bawadde bebali mufumbira teyajja na mukakiiko naye bamuwadde tiketi kati bali abeesimbawo naye bonna bali awo tayo wanenansana omusajja nga Kaweesi engineer Kaweesi ataddemu ssente akubise Falcon kakati bagaba bawadde Zambali kakati Kaweesi akoleshi abadde ayina gundi muwesa tikiti kanti kakati olw'okuba nti bamugoba eri tomanyi balinga bwe bamugobya yajja ku kaddaala yajja ku kaddaala kati ali bubi nekyokulya talina Zambali embeera mbi ya Zambali no
Kyokka tebaba mu tikiti eno yagadde asobola n'okwekula ekikyamu. Abantu bagenda kwetta bwesi. Abamu bagenda kugwedda Luwarabi yassa enkoko. Waliwo yassa enkoko. Namulabye ng'akuba obukoko NRM yamuwa enkoko ate neemumma kaadi. N'agamba n'enkoko ze mwampa kanzitte. N'enkoko nazo naazita. Abantu bagenda kwekola ekintu. Abaana bano abantu bane babbye ssente ku bantu. Bafunye ssente ku bantu basooka ne babajja ku milioni 10 ataziwaddeyo oyo nga twagenda mulaba ne batakoma kwekyo ate abantu babajja ko ssente milioni 10 milioni 2 milioni 5 milioni 6 babajja ko ssente tebazigabye nti wabunga ino obusobozi ono bango olesa akasente kwangu olesa ssente kati walukaga solo singa magola ssente tugamba bya ssente kakati ate ekyo bannengeri gye bakirabyemu walukaga is so cheap kyogera omukozesa ky'omukozesa bw'oba omuyise saawa meka n'omuyita saawa 4 saawa 2 aba atuuse si ono gw'oyita 4 najja 4 kitundu 5 kakati ate Kyagulanyi ku luno ayagala abo bamemba ba palamenti bwe batyo abanakubanga engalo nga bw'olaba North Korea b'engalo bw'oba tozikubye n'akola nga tozikubye bakujjako omutwe kati Kyagulanyi ayagala abakubye engalo omanyi Kyagulanyi wa bukyayi Kyagulanyi wa malala Kyagulanyi wa kwegamba ali awo mu ngeri eyo kyovola kati famire eyo nagiwadde kaadi bayiseewa Nyanzi yamuwadde Kawempe South gundi Sentamu yamuwadde Gomba neruli yagwa nayo kati ogamba ne bagundi bano BNR tebalina kawa kati gundi yali akoze mu musango ki owe nakawa mugambe simanyi we yakola bagambe ate ne Nyanzi yawadde muwala we mu Makerero mu bakansala LCF bonna bawadde bonna bali omu ate ebyo tobaako kyoyogera kati Mutebu Julius Mbutuufu omusajja omukozi bamumayaki kati kwegamba olaba tebiri mu makulu kisooka tebiri amateeka tebiri mu mateeka ekyokubiri bya kivandulu Rabaraba style naye abo bakkiriza bannamateeka tebamanyi kibiina ki Sseggona munnamateeka mugondiyo anti kugambye Kawairo mwagendera mu veti kugambye okwagala nnyo ssente okwagala nnyo obuyinza bibaleetedde obuzibu babasazeeko omutwe omusaawe esembayo kati babalazeeko bamanye revo yaabwe ekibiina NUP nga kivumya abantu ku mikutu kivumya abantu kivuma Katikkiro kiwalampye Ssaabasajja naye abantu tebawulira bonna emitwe balooya bali awo ntibagenda kunona kaadi munona kaadi ki mu kibiina ekifaanana bwe kiti gwe Sseggona yali Mengo nga oli mukungu wa Ssaabasajja Kabaka ne bavuma Katikkiro ne bawalampa Ssaabasajja n'osigala ng'okyali mu kibiina ekyo kabakube kaadi kabagikume olyoke okitegeere so bakoze bulungi bakoze bulungi okubaswaza kabaswazi wandi ogamba ensonga zikwata ku nsonga z'abeene nze tonjogerako okitegeera nange tikaddeyideyi naye nze muntu awalampa beene awalampa Namulondo nayogerera Obwakabaka sibeera naye sibeera ndi musajja Munyankole naye nze njagala Kabaka wange Kabaka wa Buganda mwagala 10 ku kinaakyo mwogereko nze amanyo nga yiwe nze tugume gwolaba tugume ndi mukambwe tugume nkutya kati nze ndi mukambwe menu muzaawo musaga Hassan nali mutira wano bwe yagenda kati siye wa Buganda first naye nali mugamba ki nze tugume muve mu bintu by'okusaagira ku bantu bakulu nali mutira wano kwezi nga bwagira era yeyataasa koolwo okitegeera nze saagala nze muntu akola ebintu ebyo byekisiru kati nze ng'oli Sseggona nga beene yakuwa obukulu n'obeera minisita Mengo n'ovaayo n'obeera memba wa palamenti nze nensigala nga nkyali kuba yaaya abavuma beene abayaaya bavuma Katikkiro talina kiddako kyalangirira yatulaga nti naye talina mugongo talina kubanga yanditegedde nti bano abaana abavuma buli omu tebeetaaga kubeera nabo n'otambula n'empuuga ne mugenda ne mukola DF anti abantu abasinga batya okutekinga decisions anti kati awo kyekyo bwe buzibu kati kakirabi
kati agenda kukikola atana amanyi agenda kwegoma muti nze simanyi agenda kwata kasimu ayizo government zijanga independent tujja kuba oswadde oluswaro kusuka olutatabikanga bajja kamukuba bajja kamukuba wanga kisoka tagaba kyemanyi Magola ajja kujja independent ate Magola yata ekyo kyo wakirabye ekyo wakirabye era ojja kiraba owulidde twakugamba dda sente zitwalira mu buutu abantu tobawa mu constituency okole fujo lyoyagala ekiseera kati kyekino genda kiwulira damo zitwale mu washing paper zoza agamba bakulangirira ekiddako tannakyalangirira talina yabuuza Kibalama n'atuuka okumunywesa amazzi Kibalama yamunywesa amazzi oyo sagona akalya amaggwa ojaggalyo jaggawulira ojaggalyo jaggawulira yakwata Kibalama n'amunywesa amazzi mu kooti naye nga yakimanyi bulungi nti ekibiina babba kibbe kati naawe olwali bakikugobyemu kisigalemu musajja gwe ngoyogera ngayagala okusesema bwoto amalala kati galehe amwana muveeko Kyagulanyi muveeko Kyagulanyi ane atema abasajja yakusobodde ate ogenda mukola ki ogenda mutuukako otya onoomugjawa kati alina SFC kati ogenda mugjawa yagambye nange nabirabidde ku mutimbagano anti babiyisa era weewo kyokka ate yabadde mu lonchi ya NUP eyawa ejinja kajanja nono oyo omulala gwe nkugamba yabaddeyo oyo munamateeka oyo gwe bajjeeko ebyo yabaddeyo yabadde ne Kyagulanyi era munywanyi atakola eki onookola ki Kyagulanyi omukola eki kati Magola bagenda mubuuza sente bwe wazireeta twakuwa risiiti nti nedda mafaaya oyo omukubi Magola nawe ate abanjizaawo lukaaga lwagenze lwasiti yasigala mu FDC gya bulijjo lwaki obeera ogula kaadi anti byebyo agula kaadi n'atunda kaadi bonna bakyamu badange Nyanzi Mugaga Nyanzi yasorozeza yatikudde wabale kutikula Fred Nyanzi yatikudde Joyce Baagala naye yagana okuyimirira munene bamutemako anti kati byebyo Joyce Baagala twamugamba namugamba omusajja oyo engeri gy'amaze okugira abantu oli n'empuuga wandi muvuddeko mwesonyiwa mangu mwesonyiwe n'aleeta miliyoni 10 ku kitebe nakola atya kati bamukubye kati agenda kuddawo ate tagenda kuyitamu nobwajjanga independent takyasobola kati ate Sseggona bajjanga independent nobwajjanga independent nsonyiwa Nyeko naye bamukubye oye nsonyiwe oye yagwadda Nyeko waliwo ono Alani Sewanyana Alani Mayanja Alani Sewanyana Mayanja yebagimuwadde Sewanyana Owamakinde bawadde Zahala watasaba bamulaza nti gwe waffe naye ng'ali mu kooti bamukozesa ebigundi n'akola luli yagenda ng'alwana abantu bajja n'atandika okugira poliisi kati ali ku poliisi bond bagenda kuddamu bamusibe naye banawo obusiru buli mu Uganda oyo ne nakola naye twali ffenna mu mawulire ku top nga yali mu sports nze ndi mu main news okiraba naye kati olabira ddala omuntu kati n'obusente bwabadde nabwo nga yakava mu kubona ne bumugwako ng'ali ku bino kati bamukubye atagenda kukola ati no yani waliwo omanyi bangi bebatemyeko kati naye ali ttali naye agamba akoma ajja independent nabwo ajja independent bebamye tikiti mwene yupi bajja independent basobola kuwangula kakati tebasobola kubanga oli yamaze dde okuboonoona kati aboonoonye abalaze tebasaanira kubanga ebbanga lyebamaze manyiri nebbanga lyebamaze NUP nga tenagaba tiketi eraze ebintu bingi abantu bangi bakoze gundi balaze ebibiina aba independent bazze kakati gwolabye nga bamaze okugira kati nga n'ekiseera kiweddeyo ojja okoleki tombuulira nze Gasiya abo bonna ebyo kati biwedde oli nakugobako abantu abakulu ng'obalaba n'asigala nga talina muntu mukulu yadde n'omu naawe n'osigalayo Sseggona gwe okyasobola okutuula ne Ssenyonyi otule ne Kyagulanyi otule ne Rubongoya nga mwe muteesa nga gwe kati gwe obeera nga gwe jjajja mwabo n'oteesa n'abo mu mateeka obasinga experience byonna buli kimu kakati kiringa namboze kati asobola okutuula naani kati nobwayitamu nabeera member wa parliament
ani gwatula ne kwegamba kweswaza bweswaza ate osobola okwekkakkanya okufuna ekyamaanyi kweswaza bweswaza ntoyagala okusigala ng'oli member wa parliament naye nga olaba bali obajjaamu okyasobola kuvuma gwe bano bo basobola bo bavumi babogora mbwa wabatumye bagenda gwokyasobola kubogora ng'embwa nalozi yasimukasa naye tebamuwadde Rulia babasabye miliyoni 10 ekirala Rulia waye 10 kuno nagamba sikirina bagamba tukugobye nebajiwa Ujini na bajiwa Ujini na so n'ekibiina mwakitandika moyo gundi kina kubeera nga kitambula bwe kityo nze kugambye ekibiina kye twatandika siche kino kiziki mwatandika kirala ku kino kirala n'amateeka tebagagobera ne constitution teriiwo bo bavuga buvuzi kintu kyabwe kubanga government yebakwasizaako okuvuga ulidi temuli makuru ba Dr. Christine Ndiwalana waliwo ono ye Katabazi Katongole Katabazi owe jinete bamuwadde ate bamuwadde Katabazi Katongole bajita Kalungu East bajiwadde Nkeretanyi kakati awo no wajja biwulira nete bamuwadde musajja wattu awo wajja biwulira bajja kakati yalekawo chairman LC5 nete bamuwadde anti kati byebyo omululu gwerinda ojja bawulira kati Matiya Lwanga aniko oli musajja mukuru ekikutwala mu buvubuka kiki so nawe okkiriza nti NP inakuba mu bavubuka anti era bye bakola ebyo byefujjo de bakola ebyo kuvuma kukola biki kunywa njaga kukola ki kati nze so kyasobola kunteeka mu level eno nenjibeeramu sobola ndekamba kubyawo bonna nange bankubye nvaayo omusaayi nga gutiriika mbaleka manyo temuli nange banne bajja bankubye kati ze sobola kubeera n'abantu abo tegeera sira na balalu bano balalu boogera bino nkya bakola kati obawulidde katono yagambye is going to be stupid of the highest whatever kati olwaleero naye mwali bamuwadde ticket kati avumaani era bagimuwadde katani manje likyabakutikka ompaka yekago bafuna ejjinja naye tebagimuwadde kakati gwerinda ne kakati manje lwaki obeera mu mati anti ze kugambye bo beetaaga omuntu abafukaamirira otekwa ng'ofukaamirira abawo obuwala obukyali obuto basoze kumukolako byandyone okubuwa tikiti bebaseko obwo annange Uganda bannange bo balowooza tikiti yeewanguza olina bw'omala ogifuna bo balowooza gwerinda bagenda bakuba akalulu tebagenda kuddamu kufuna bwa leader of opposition tebasobola Ngondi Nyanzi bwe bamuwadde Kawempe anti era naye tajja kuyita ndowooza yeewadde tajja kuyita era yeewadde Ruwongo yeewadde Kampala Central naye tajja kuyitamu naye abasinga bakibakabirira Rubongo ya Rubongo yakyotukoze Rubongo yatasobola tukola kino Rubongo yasalawo buli kimu ebyo byonna era yasalawo ana n'okufuna ssente yasalawo ali n'okuyita mu mugundi yasalawo ali n'okukola kino bwatyo bye byakola kati abasajja ba Buganda abamaanyi bonna Buganda baagala Buganda eyaawo gwe tewalabe baddani muliika nga bagenze wa Kyagulanyi anti muliika kyovula yamala bbanga kikunga Katikkiro wa Buganda yaweze 3 emyezi gyawera emyaka gyawe givaawo tejawera ate giriwa n'oyambala kanzu n'ogende wa Kyagulanyi bambalayo kanzu olina kwambalirayo ki yambala suuti oba biki kati kyabambazza kanzu n'egomesi kiki nga bagende wa Kyagulanyi kumuwa akulembera olutabaalo wajjudde temuli kati muliika abiki byategeera abyawo kati nze nkubuulira ne bwe tuteekayo bino kati byenjogedde bino bimala nze nkubuulira tetukyalina ne bitukamba abantu baatwetamwatamwa dda nze kankubule balaba byabufuzi balaba bagasiya baakowana byabufuzi gwe bagenda bakuba akalulu tokalabanga nako kati tikiti nga bagirwanira ng'ey'amaanyi eriwa baga nti tikiti amaanyi g'eyina yensonga lwaki eteeka abantu ku bunkenke nga egenda kufuluma ante gwerinda onobawulira nze sikyalina budde bwankubwa bwakulya nfuufu nze sirina nze Matiya sirina naye mune tugume gwe ekirungi kyo omanyi kyewansanyusaako gwe wagamba abasajja kambeesonywe n'ebyekibiina nze nabivaako baleke bakole byebaagala Katonda bwaligamba nti bannaayi ate Matiya bw'oba ongenderera nze byenkugamba wano tukola so wano mba nkugamba kituufu
nze nkubalira ne kugamba nti abantu bano ebintu bino bigenda bwe bitera bwe bijjo kuba ne sogona na mukugamba koda nti bagenda muwa ticket ne nogana okumpuliriza nenganira ddala nogana na kugamba bati ne bano abe bawadde abatagenda kuyita mu nabakugamba twajja kuyitamu wangamba ne senyonyi sebo n'omutega tagenda kuyitamu olwaleka kakati Kyagulanyi yagambe gwatarabyeko ejinja bamukoleko bona office bazivuddemu ne kakati batambula naye kyokka constituency ki ziri eno teziriimu bantu anagenda bakolera campaign agamba nti wabeera namwe mwino kubeerawo basenyonyi baani bonna bali naye kati gona rononya ddi akalulu ate kati gwe yakufaako ye ka staff na sente ze kubanga ye tali kuwangula ali kubyakufuna sente buwumbi nyato newunyisiza ku kyamagoola amamagoola badayogera nga omugumu ennyo nge sente yazitwala naziwa Kyagulanyi ye kenyini Kyagulanyi nazikwata kakati agambe Kyagulanyi amudize sente ze ne Kyagulanyi ayinza Kyagulanyi tasesema sente kambuza nasobola omutuukako ate namujja wakyasobola okuddayo bwe yasasula yafuna risiiti we yasasulira ate bakuwa risiiti banakuwa risiiti Nyanzi agaba risiiti abadde basolooza abadde basatu Nyanzi Kyagulanyi ye kenyini ne Katana nga be basolooza akasente kati ogenda kubanjaani omuntu ate obanjaani boosobola obatuukako obajewa emundu ezibeetoolodde okyasobola okufuna doomu ate kati ke bamaze kati bonna kati bayongeddeko SFC security tonawo batuukirako gulu tonawo basanga owulire bamaze ekyo kyawedde baziridde Magoola agenda noonye endala anoonye endala baba naye yazinga yagiddeko FDC Magoola yabadde ayitamu ku luno kati kiki ekyamutwala eyo ndowooza bamuwa assurance nti singa osasula akasente ako ojja kuyitamu n'agenda mu NUP maama nyasabaali omanyi kye bamukoze ekibi okukwata tikiti ate kugiwa walukaga walabye gundi yoro kabaga ke yakola bakaleka kinakakola ka NUP simanyi ng'akuza amazaalibwa ga Kyago babiki oyo Magoola nateeka mu sente milioni nga 10 bazozaawo ng'abadde abawe nazo zaafu ayinawo ka restaurant niya NUP ayinawo ka restaurant naye bangamba nti bonna babadde bali awo wano bakereka kavule niya NUP eyo restaurant eyo bonna babadde bali awo abadde balidde byawedde mu budde bwa Idi yabatwalira ente ziri ziseddume ennende mafaaya kanesekera omwana w'omufu nze kankule Matiya nze Katonda yampa amagezi ekintu bankirengera nze nkirengerera wala kwanga n'omusango gw'abakagombe nabagamba guno omusango ono Simon Peter Kinobe agulimu mupanzi wa Diiru era ne mbagamba mwe muwedde ne babiyita ebyokusaaga ate bakole ki yabagamba mpaka Apple nga n'okulonda kuwedde kati baba bakyabyetaaga kati byaki bw'obeera omugezi okireka bulesi n'okimurekera n'otaddayo nakuddayo nze nga nziramu ebyo tugume tugume Gideon Gasiya muzukulu wa Anderea Gakyalo nga nziramu ebyo byekisira ebyo nze tugume sibigendamu wali mutuufu kanzirawo akanze neebake wali mutuufu tugume omusoga wange nze nga afumbira akacaayi esiddamu ebyo nze tugume tugume abantu bali mu maziga otunulira listi wo tunolaba amanya nabusa alipulesinze Joyce Baagala nze kugambye bali kati banoonyeza wabadde olina okugira bulungi ne bakukolako emikolo n'olyoka ogira ekitali ekyo genda gomanyi bagirlfriend bonna bafunye tiketi all girlfriends abaabwe abanyanzi bafunye abalubongoya bafunye abagundi bonna bafunye abakyagulanyi bafunye abanubianiri bafunye aba Edi Mutwe Musibe naye bafunye olaba nabona ali mukomera nabo bafunye waiswa bafunye bagirlfriend buli omu abadde ne bagirlfriend 5 6 7 8 10 baba recruiting ambya bufuzi nibabutandikako kamu kati bona bafunye tiketi kubwa kansala kubwaki byaki bali eyo likwase nnaku naye
credible leaders bakuwa bagwawo ensi yo bwe mwino kudamu ne muzimba opposition buto tekyasobola kuzimbika nga Museveni akyali president ayina soka vaako because ya sponsoringa bano Museveni nga akyali president twasobola kubeera opposition eri credible tesobola tujja kusooka twekubemu awo nga yakavaako obanga mulamu oba mufu twekubemu awo wabeerewo kakacyankaranya okumala emyaka nga 5 tulyoke tutuule tutereere twekolemu omulimu naye kati ng'akyaliko wajja kubeerawo obuzibu tugume tugendako mawano obudde ndaba buziba mubeere bulungi tutandikira olunaku olulala akuume awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka awangale beene